kusubuka tebamusangayo nebakwata mukulala ebisinze mu Uganda bitandikidde wano Uganda okuva ddala ku 19 bishopu oli munahistoria lwekimanyi bulungi bw'osoma history ya Uganda n'ekyagala Uganda okufuna obwesaza mu 1905 Uganda yeyalibadde ensi esooka okwefuga mu Africa kubanga 1950 twali bwede Buganda wano ffe twakiganyisa ffe wano Buganda ffe twagala ebibiina Buganda ffe ffeka mu Uganda ffe ffeka abakyalonda bamemba baffe mu palimenti kubanga twali twagala tulemese ebyo okutafuta nga tetwagala beni kibamuganda ne prime minister netugamba kaliyomani Buganda netolonda memba wa palimenti kyokka kalamonda nemulonda ebizibu byonna ffe tubirese kubanga amateeka tetugasoma kakati etteeka lirikkiri ery'amateeka kyokka tutayogera waliwo ettaka ly'essaawasajja wano waliwo etteeka lya kabaka wano teriripublican lwaki tukyagenda mu kwerimba n'okwogera ebitali bituufu abantu atakyokeddeeko ne bakugamba tuga otuluddeko bakamukamwa lwaki tukyayinza mu yunivasite 40 kwogera ebituganda okufuga amazima ekyo bannange bagamba omusajja munaamateeka w'emyaka nga international lawyer ate nga omulomuzi wa Kristo ensi yaffe etambule bwe tunaatambula n'okulimba tujja kuddayo mutubiyezakaaga mu Uganda tugenda n'okuba mu ngalo twaliwo kabanyonyo konayo ekibugi kyoliwa soma constitution ya Uganda mulimu administrative units meka zireka government of Uganda local government district as a district unit administrative unit government of Uganda local government tulinayoki RDC and their structure ate mu political unit tulinayo LC 513 LC 13 and LC and their team. Waliwo administrative unit eyaleebwa kati lwaki otaweebwanga tenoletamu abaami ba Kabaka what service are they going to give noba w'emmotoka noba wa pikipiki noba waki eggwanga lyaffe litegeere bannange mutule constitution teeka erifuga oba Ssaabataka yakyogedde si mu bishop mugende mugambe bishop kiwanume yagenda bagenda Lutesa namugamba nti okoze mubi kino kyokoze n'onyira obufuzi n'obisabu Bwakabaka era kiyakola kugenda kukwata abasajja bagende bakwate Bishop Nsumuka tebamusangayo ne bakwata mulala yanyiguzi naye mumakula bebyatukwako kakati Ssaabataka agenda asaba abaami atwala amataka kitiro kya Ssaabataka mwena musirise onemusala mayanja ekakakasaayoere kyoyogere enyuma ebyekibanakuba mwena bagamba nga ni maaso gosebo bishopu tugobere amazima amazima gajja tufuula amenyi so wekole nnyo okupaasaayo ekyoekyomugo nakeakendaga mu mazima nga wekimanyi atagagadde oyo Ziteye mu Luis Marega ntana bilinda kadi manya gakuba kifaananyi
kyokka bwenzija ekayunga eno waliyo ekintu ekibateganya omutwe kyekenjawulo eriwo public land n'ettaka lya Kabaka. Kakati bulijjo mbanyonyola era mbanyone buli myaka esatu gino gyemaze nga nzija ku redio ne bagamba mmwe ekinnewuunyisa kwe kubali katulina universities nga 20 oba 3 buli twalina yokka nze we nasomera amateeka e Makerere nga university e Makerere yokka esomesa amateeka ate ng'etwala abayizi nga 6 kati abayizi nga 3 bewayifu naye ne batasoma mateeka era ne bawubisa Omuganda bonna ku ttaka lya Ssaabasajja, ettaka lya Kabaka. Bonna njagala mumpulirize kubanga ni Muganda namwe abasinga bali Baganda naye Buganda erimu tribes nnyingi nnyo. Ettaka lya Kabaka eryaweebwa mu 1900 lya mirundi ebiri ku bubwe yali Kabaka Daudi Chwa yiga square miles 2,000 bwe yafa n'awaka ezimu nezigabanibwa estate. Mutaba yalina abaana nga 50. Edward Mutesa yali omu ku baana abo n'afunako n'agabana. Ebyo ettaka eryo nakatiga zikyagabanibwa terigwangawo. Kaakati Edward Mutesa naye n'afunako ebibyo bye yatunda bwe yafa ebyalina yali afunye ng'omwana wa Chwa n'ebyo byali yeegulidde n'ebigabanwa mu estate y'abaana be. Edward Mutesa yaleka abaana nga 29. Ronald Mutebi omu ku baana be abo yagabana n'afuna. Lwaki ebibye ebyo bya private era biba mu mannya ga Ronald Mutebi teriba mu mannya ga Kabaka. Era bw'olina obunagabana abakuliivu eri ekyokubiri ettaka eryaweebwa Munabi